ekibuuzo nti General Museveni kye yabadde agenderera mu kuyita ba tiktokers yakifunye? Kyekibuuzo. Omanyi nze awo nalabye nga a few moments later yeyinza okukola amakulu, kubanga breaking news, Museveni lunaku lwa Sunday bw'ati agenda sisinkana Kasuku bukyabadde, nti Kasuku agenda asisinkana General Museveni amwokye kajojojoji w'ebibuuzo. Nga neebuuza Kasuku, lwaki Kasuku? Gye byaggweredde wakati mu kusika omuguwa mu ntalo, lwaki Kasuku? Ba Calvin Kayanja n'abannaabwe bonna abalala be baasudde, ba Tamale Mirundi Junior nga nabo bali sayidi eri bakaaba. Munnange General Museveni bw'atyo n'asisinkana ttiimu, yabadde ttiimu kubanga lwabadde lukalala, naye nga lwabadde lulina kubanga lukulembeddwamu Kasuku nga ye main, era yabadde abala bino byonna yabadde Natasha. Bwe kyoba omanya nti Natasha ekisooka ali mu kushuutinga documentary ye ng'eri eya 2021 kati ali mu kukola documentary. Naye lwakuba nti eyinza obutaba na makulu nnyo gali awo, kuba talinaawo kipya kyagenda kulaga, talinaawo kipya kyagenda kukola ki kyagenda kulaga. Kati eyo sayidi nga tuvuddeyo, Natasha naye aliye ali mu kukola business of course, nti beyabadde atutte oba buli omu ng'alwana agenda ku lukalala asobole okwenogera ku musimbi gwe nategeddeko nti tegwabaddeyo guli awo. Twalabye full figure nga waali kwegamba nga kirabika full figure yabaddeko ahead ate ku Kasuku, nga bano bonna balinga ate abatambulidde ku full figure, nga wali ndowooza yayisaawo mugamba ki, kubanga yadvisor ow'ekicupuli owa ghetto kati ng'alina okubaawo mu ngeri ndowooza efaanaganako bwetyo, gwe mukisa naye gwe yafunye oluvannyuma lw'ebbanga eddene, ndowooza nga tasisinkana General Museveni. Kaakati jjukira nti full figure atera mukwano gwa Natasha. Naye ng'ekinyusi kyabadde ki? Nze bwe natunuulidde sijja kuddiramu tinkuleetera obutambi, twabirabye ne mubiraba wonna. Ebibuuzo ebyabuuziddwa nalabyemu, ebyakoze amakulu kwegamba kw'oyinza okusinziira okutunuulira okukuba ttooki mu kigendererwa ekyawamu, kubanga jjukira nti ekigendererwa ekyawamu kyabadde kya capturinga attention y'abavubuka. Jjukira nti social media baagijereganga nga bagamba yababale, naye kati bwe tuli yevuga buli kimu, kubanga oluteeka ku TikTok oba oti ensi yonna ebemaze okukola ki, ebemaze okulaba. Kakati nti kino ekigendererwa kyabadde kya international, kyabadde kya local, era y'ensonga lwaki bonna be bayise ba local content creators nga nze bwe naali badde mbayita. Kasuku kituufu nti kwabo bonna bwe baboogerako, sima ba Calvin Kayanja, simanya ba Tamale Mirundi Junior n'abalala bonna, Kasuku awo ayinza okuba abasinga ettutumu, kubanga abadde ku TV nga tumulaba, ate ku radio nga tumuwulira, ate n'ajja n'akola n'abeerabeerawo bw'atyo, n'asobola okubeera nga alina engeri gy'amanivalinzeemu mu mbeera, n'asobola okubeera nga abeera alabwa okusinga bano abalala, kuba bava nnyo ku mulamwa ne bagenda ku birala, naye yayinza okuba nga ava ku mulamwa naye omulamwa aguvaako ali ku nsonga. Okitegeera? Kati awo n'alabika nga ndowooza yabadde ali prominent okuyisizaamu ekyo, so si nti yagenda akole interview ku Museveni, one on one, nedda. Naye bwe yabadde akisuubira ndowooza naye si bwe kyali kigenda okuba. Walikuba General Museveni yadde ayagala abavubuka bonna comprehensively. Kati ba tiktokers ngeri gyamanyi nti TikTok gwe mulembe oguliwo, kati n'abatwala asobole okusika abavubuka. Naye ekigendererwa mu byo kye yabadde ayagala yakifunye, ekyokusika abavubuka okulaba oba okubeerako nga balaba, yes yakifunye. Naye ekyokonvatinga abavubuka okumuwagira, no, teyakifunye. Lwaki? Ngenda kunnyonnyola. Teweerabira Hillside View Apartments
bano basangibwa wali ejjanyi ku Church Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda Kitendeka Jansi ng'obuuza ekubiri kutwala ejjanyi ku Church, eyo gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu. Twala tulwotwo, wifi, transport, bw'obeera ddala ng'ova ku airport, byonna bya bwereere ate nga ne compound weeri osobola okugenda wabweru, tents weeziri n'otuulakawo ne banywanyiibo, parking ennene. Maintenance Palace bano balina solar systems ze wali badde weetaaga okuwona ekibululu, era gwe munnanga amasannyalaze gakutawaanya oba oli serious ku business okola naye nga amasannyalaze gavaavaako, kakati osobola bridgingawo ne solar. Aba Maintenance Palace we bali. Dr. Waali temufa ndwadde. Ennamba mukozese eno esembyayo 73 ku WhatsApp, eri esembyayo 1015 ku WhatsApp kwetali, naye bw'ogikubako kweri ne mobile money agendako, naye ku WhatsApp kwetali. Eri esembyayo 1015 kati mukozese 173 ku WhatsApp, naye sigambye nti eri yafudde. Kweri tusobola okwogera ng'onkubidde directly. Kaakati munnange ekisooka bwe tuba twagala okutegeera Museveni oba yafunye ekyo kye yabadde ayagala, tulina kutegeera bibuuzo byamubuuziddwa. Naye wano kyenjagala okugamba nti singa yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gwe baabuuzizza ebibuuzo n'abiddamu mu ngeri ey'ekibogwe bw'etyo, singa kati ekiri ku mutimbagano muganda wange, singa gwakuttedde omuliro, bimulemye. Naye Gen. Museveni nze ndaba kumpi buli kye baamubuuzizza kyamulemye okuddamu. Mu butuufu bwakyo kugamba okumatiza omuvubuka kyentegeeza tuli ku kigendererwa eky'okuyita ba tiktokers kusika bavubuka mitima kuba konvatinga kubanga akirayi bonna baamuvaamu. Ekyo kyagaanye kitya nti bwe tugenda ku nsonga kati for example nga ey'abaana okubeera nga bagenda ebweru mu Bwakadaama okuba ekyeyo nga badduka mu Uganda, engeri gye yakizzeemu wagirabye naawe. Agamba nti wano emirimu mingi nnyo, abantu tebaagala bwagazi kugikola, naye nga giri luddawa. Kubanga singa kale bukyenkya ne bagamba nti wano housemaid asookerwako bamuwa $50,000, njagala okukakasa oyinza obutalaba Bakadaama nga bagenda. Kubanga emirimu gye bakola eri gimenya nnyo n'okusinga egya wano, ate nga tebafunamu ssente, bafunamu kitono. Bw'ogattako emisolo n'ebirala byonna ziba ziweddewo, basigala wano ne bakola ogw'emitwalo 5 housemaid bagukola. Kubanga oba oli wammwe ate jjukira nti oba okola housemaid babeera bakuliisa bakusuza ng'era bwe kiri eri. Naye kati okuzisindika eno muganda wange bangi balemereddwa. Kakati n'emirimu wano egiriwo kati nga mu factories katugeze nga zaagamba nti weeziri factories oba mu kulima n'ewalala, obusente obubaweebwa olaba nga baba exploiting. Ekitwala abaana ebweru ogenda okukola, abasinga obungi n'abasingle mothers, ogenda okukola akole alabirire abaana be asobole okufissaawo ku kasente. Engeri kugamba ensonga y'okufissa kasente k'okoze ku musaala nkulu. Kati wano okusasula kwa wano basasula mmeka? Ekyo Museveni alina okubeera ng'akitunulamu. Essente zabawe za parish development model zigassa ddala omuntu asobola okusurvivinga ku miliyoni emu n'akola business n'estandinga, byonna alina okubitunulamu, naye engeri gye yabizzeemu nammwe kennyini mwawulidde. Kati bwe twogera ku nsonga, by the way, nalabye ono omuvubukaani bamuyita jobless billionaire, right? Nti kireka yabuzizza ekibuuzo eky'amagezi, ndowooza era kyabadde ekyo eky'abaana bagenda ebweru nsi z'Abawarabu n'ewala. Kati Museveni ekyo simanyi nti n'okusoma kwennyini n'abo abagenda ebweru bwe kiba nti kituufu nti ddala baali badde basigala wano, quality ekyegenda wabweru. Gw'olaba abagenda wabweru eri balina value kubanga bwe batuuka eyo okuleka okukola obubakkiriina n'ebirala tebalina bintu bye baasoma bye basobola kukola kubeera nga baabongerako value waabwe mu nsi yaabwe bagende Bannayuganda baasoma. Kati abantu abagenda wabweru, abaana naddala abagenda mu nsi z'Obuwarabu abo benjogerako, mu value addition ebanga dead stock kyenyinza okugamba, era ne ssente ze bakola eri abamu tezibagasa yadde n'eno. Kitegeeza ayitiraawo bw'atyo. Kakati eyo nga tuvuddeyo,
ku kibuuzo ndoza kikyabadde ekyamaanyi byonna bye nalabye kubanga ye Kasuku ate naye yatumaze mbumazimaanyi kubanga Gen. Museveni akimanyi bulungi nnyo teyeetaka kutegeera nti abantu bafuna ssente ku social media kubanga si ze nnyingi eziri awo ekisooka kuba zeetaaga okukolerera kakati wowe ofunye omukisa ng'osobola okufunayo ba miliyoni 3 ate gwe n'otegeeza Museveni Museveni akalaba ng'akawumbi okafuna mukafuna ezo zimuzifuna ndowooza okiraba kati nkyo ojja kuwulira kati n'oyo naye ebyamututte byamulemye kati n'atakukoza mbu oyambye otaba content creators okoze otya Museveni script kijagenda okuwandiikira bino bya content creation internet already weeri sijja kugamba nti teriiwo wabula nti ekyokukisalako okujja kwatenga Facebook n'ebirala byemwali badde mumugamba ate kati gwojjako nzije ffe tugenda kulyawa gwe kale onoonya okubba akalulu okukusa akalulu kuno ate ffe bw'ogijjako tugenda kuba tetukyalya singa kale yakireetedde mu layini eyo ensi yali kubye engalo nti Kasuku amukoze ekyamugambye naye bonna obedda bayita Natasha nga biwedde Natasha nga kikulaga nti bonna bagamba kati ki ekiddako bagenda tuko ani agenda otusasula bwe babawadde miliyoni emu tezokiraba naye ate olina side gy'otakyasobola kukuba kubanga gwe olya ku social media olya ku views kitegeeza nti ate olina gy'osse bakutegedde muganda wange akakadde akamu kaweddewo nadda naye kati ebyo bya Kasuku ekisooka teyabadde main bamukozesezza nga bait bamukozesezza nga akanyeebwa kwegamba okusobola okukiweesa ekitiibwa osobola ekiweesa ekitiibwa kuba bano beyegenze nabo bano ab'ebisiyaga ani Chicken n'abalala tebabalina makulu gali awo kati bano abasigadde ebbali nabo nga batukolera amawulire bali eno bakuba ba Calvin Kayanja bamala googera ng'era bwe bamala googera kyayongedde okukolaga nti Calvin Kayanja byayogera ku Bobi Wine si bituufu kagamba yaali awo nampa wengwa ate bakolerera ssente kasa ssente zibaawo nga basirika ekyo twakitegedde kyetwafunyeemu ffe abali eno abalinze a few moments later kati omukyalo omu yabuuziza ekibuuzo kyabadde kikwatagana ku Venezuela Maduro okuba nti yaggiddwako mu ngeri efaanaganako bwe tebamuwambye buwambi Museveni ekibuuzo ekyo tekyali kyagadde era ndowooza yakimubuuziza yakoze bubi kubanga kyabadde kiringa ekimubiretolenga kimukakkanya nnyo olw'ensonga nti akimanyi bulungi nnyo nti naye basobola okumusena ng'ali lwaki tula ku faamu ye teri kiyinza kulemesa kumusena kati agamba kati bakwata bali abawagirwa ensi ze China zaani ne ziteekayokko abalina ebyobugagga kati ate nze wano Uganda babagize banyiganga kiba omwana ekibuuzo kyambuuza kiri obvious nti omuzinga gwakubye kalina ne gugisuula wansi kati ate akasiisira oli kyeyabadde ng'amubuuza era yagambye tannabyetegereza nnyo ekiraga nti teyayagadde kubimubuuza tayinza okuba nga yabadde tannabyetegereza tekisobokerako ddala tekisoboka era ekyo nakirabye nga kyabadde kya bulimba naye nga generale nga bwe yabizzeemu bw'atyo bwe kiba nti ekigendererwa kyabadde kya bavubuka kubeera nga bali mu kulaba babaddeko naye message oba amakulu gaakyo gabadde bavubuka kubatega naye ate ekyokubakyusa nekigaana kubanga tewabaddewo nsonga gy'oyinza kulaba nti omuvubuka bw'awuliriza kati ayagadde nnyo Gen. Museveni nedda teyabaddewo nze ebyo bwentyo bwe nabirabye nti Gen. Museveni social media emufuukidde social media Robert Kyagulanyi Ssentamu still yasetinga pace naye nga asoboka kubanga Museveni kugamba olabira nti ye kenyinyi system ye yemukuba ali eno nabano nti amawulire gali badde gasaanikira ate eri mu kiibi nga bakuba Dr. gundi Hamza Essasi galinde gasaanikira ate okitegeera gano ne gabulira awo kati gye bitaabadde n'amakulu
nti byonna byonna kwabadde kusekerera bakosoku n'abalala kwabadde kubasekerera nti tojja kuseka paka kubanga tebiinaamu makulu era ojja kutunuulira mu ngeri ya fane bikomaawo tubiziike era twabyerabidde dda naye njagadde bikolako analysis kubanga tuli mu lutalo lwa kwagala kusika mitima gy'abantu. Gen. Museveni ayagala abavubuka bamanyi nti bamukyayira ddala ate era nga munnange yabamazeemu amaanyi n'engeri gye yazzeemu ebibuuzo ti n'engeri gye baddamu ebibuuzo kati nga simanyi kuba kati ndabye ng'ebitabadde bya TikTok nga biringa ebyo ebyabadde birina okubeera broadcasted ku TV nga UBC oba naye bwe kiba nti twogerera ku mutindo gwa TikTok speed ate nalabye nga baadde balina okumunyonyola Museveni nti ebibuuzo babibuuza batya oddamu otya bwotyo ngeri yakujazinga n'abavubuka bwotyo kisobole okukwatayo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu singa ate yabadde ne ba TikTokers muganda wange kyalibuza omukombi trust me sigenda kusukkawo nnyo wano naye ebyo twabirabye gabadde mawulire gayise tugende ku birala ekyo tekikoze impact